kankuwenze nga sikupimira baby kuba gwe tatabulamu n'omusajja tebamupimira kubanga yagigula yetatabulamuwo. Yes, nso gamba basinga bamita tosiimuula. Abantu basinga bamita abanange tosiimuula. Nenga nze Violah Nakitende. Ekimpisa tosiimuula. Limba lwasooka nalwo ndowooza. Atwogereko ku tosiimuula. Yali idea eyatukwata nga tetugisuubira. Tetumanyi na wani ani yagiyiiya ffe twalaba muyimbi ne tunoonya kuba nzijukira waliwo omwana eyankubira essimu nangamba nti Alpha waliwo akayimba kenjagala nali ku radio nga bambi tamanyi linnya ly'akayimba ate nga nange sikawulirangako nagera nga nnyonnyola nti omuwala yayimbye empola temuli mu bivuga biryawo temuli ki kati nina kabambo wange gwe nabuuza nti owaayi waliwo akayimba akali bwe kati bwe yakampa kuba oli yali lisena saddamu mukubira nakakuba bukubi ku radio nanga nti waliwo yansabye akayimba akatambula bwe kati ne bwe kati simanyi oba keekano naye bwe nabuuziza yangambye keekano. Tell us the whole idea. Mutuula mutya ne muyiiya oluyimba olwo lwatosiimuula ani aluwandiika mwa experience yalwo yonna yali etya kuba ye yali breakthrough ya Violah Nakitende. Oluyimba yaluwandiika yali manager wange omukulu Dig Bawa ye yaluwandiika. Twasooka ne tulukola mu studio nga akozesa piano nga bwawandiika nga nze bwe nnyimba kyayiiza kyenyimba nga mbayimba booti kiyimbe booti nga mulimu piano yokka ne tuluko oliba ne luggwa nga lulimu piano yokka be lwaggwa ne tuluwulirizaamu ffe nga ffe ne baga naye oluyimba nga lulungi nga temulimu kivuga kirala kyonna naŋŋamba manyi nze muyita muzeeyi naŋŋamba olimba luli utya nga muzeeyi akayimba nze ndaba kalungi nga temuli bidongo tetuteekamu bidongo naŋŋamba kanaatambula nga tekalimu bidongo nemugamba yitukate naŋŋamba kalungi tukate nga bwe kali kasa ka laavu ye yakawandiika simanyi oba yasinzira ku kyo kawandiika naye nga ye yakawandiika then tufuna idea ntugamba tugenda kata nga tekali mu bidongo era ne kateebwa nga tekali mu bidongo nga bwe kaali just nga kali mu instruments butono nnyo okufiinga oluyimba. Yes. Tutandikira awo wonna paka eddakiika eno ennyimba nnyingi nnyo z'okola n'ebirala byonna bizibu ki ebyo by'ofunyeeko mu ndongo gwe nga gwe omuntu nga bibadde bizibu mu ndongo obifunye naye ng'olina engeri gy'obadde obibuukabuuka? Kyensobola okugamba mu ndongo nti ebigambo tera asobola okuvayo n'agamba baana nalaka ayagala pulezidenti oyo oba nga ggwe oba kino bakiri naye nga kyensobola okugamba nti omuntu yenna nga kangeze nti ensi ekutegeddeko omuntu aba akutunuulira nnyo naye oba nooneka lipsika nga kayiseewo agamba bakalaba so nga ate gwe oli nababa kayina tebasobola kalaba so kati ebyo nti omuntu aba akupinpointinga nnyo this naye kati natuka nembimanyira nimanya nti n'omuntu akula luli nali muto naye kati nkuze omuntu akula abantu ne bakwogerako jakoma okwogerako gye bakuwa amaanyi ate omuntu asobola okwogerako ekituufu n'okyusaamu. Okay, now era endongo eno ebiseera ebisinga nze nnyinza okuba wano ndi ku TV ndi ku radio eyo era omuntu bwambuuza nti ani yakuinspiring nsobola omubulira nti owaayo omuntu bw'ati nga tinaba kuyingira media yali ankolera bulungi. Violah nga Violah baani abo abakuinspiring bayinza okuba tebali mu Uganda bayinza okuba bali mu Uganda abo mu ndongo eno nga right now you also rub shoulders with them naye nga bali inspiration nnyo omukyala Irene Nambiru ne Lady Titi nabatunuliranga nga ndi mwana muto nga baneegombesa nze nali muto nga ennyimba za Irene esinga zonna nzimanyi ennyimba za Titi esinga zonna zimanyi muto nansonga nazimbanga nga ndi muto nga ngeegeenyaye nga mbagegenya nga nkole gono nga nkole eyo hard ningamba kati n'okuyimba wenti nga nkyetekamu nze nganze. Yes, kati banyambako nnyo nga bwekuba nali ngamba taddeko amaaso. Yes. Now, omuntu ayinza okuba akulaba ku Baba TV ne mu Bankshe strictly olwaleero ng'omuntu ali eyo akulaba naye tuyinza okuba ffe tetukuba band music mu show yaffe eyinza okuba ddala yembeera gye twateekawo. Violah Nakitende naye omuntu n'akulaba ku Baba TV ate n'akulaba mu Bankshe gye tuyinza okugamba tekuba band music style ki eya music gy'okuba? Nze nkuba style zonna nkuba nyimba R&B nyimba zuku nsoyimba gubu kimu kyomanyi nti n'omuyimbi asobola kiyimba anyway simanyi nti abayimba basinga basobola kiyimba nenze style eyo nangiyimba kuba nze music wange taliko nti nyimba bandi oba nyimba ki oba bwetunya tosiimuula it's not band acoustic tosagamba muno naye kyakuna yimba bandi bw'ogenda kutata bulamu it's a different story bw'ogenda ku ndiwo
olabye dangira byawukana bogenda kutoyuga noga kweli yes gemanya ago omuntu olina okubeera ng'okyukakyuka tolina kusibiramu bwoti olina okukyukakyuka ogambe kati kyakafiika ayagala kino kyakakobuza ayagala kano nobayiyizaamu buli omu n'omuyiyizaamu omuto n'omuyiyiza omukulu n'omuyiyiza ate waliwo kuwoletanga kona kakena kubba bonna mukulu omuto muvubuka politics ono abayingiridde wammwe eyo era kati kizibu nnyo okwawula entertainment industry ku politics tulina betulaba abasala ne badde eri tulina betulaba abali ku saidi endala. What's your take ku politics right now mu entertainment industry? Nze politics nze ngenda kuga nti politics sibimanyi nze manyi ndongo sibimanyi. Nze Honorable Alpha nzize ew'omuyimbi Violah Nakitende. Nze Honorable Alpha ndi wa kibiina njagala Violah ajja nnyimbire naye Violah ayina abawagizi balowooza nti bajja kunyiiga. Violah, Honorable Alpha bw'ajjanga ayagala omuyimbire ogenda kikola. Nze omuwagizi wange ye mukama wange. Omuwagizi wange ekiba kyengenda okola kigenda munyiiza sisobola kukikola. Oyinza kumanya otya kuba kati we tugenda ate buli omu kati kankubulire nali ku radio ko nenkuba akayimba bakayita toyuga. Akayimba katoyuga kalimu ebigambo abantu aboogera abo babeerako bingi byo bigikola kino ebirala omusajja n'akubba essimu n'agamba Alpha nkukobere oliwulira omwana oyo bw'ava okwemba imwe nimwe abali kwogerera muzeeyi waife muli kwenda musuuza kintu abaana abo bemba ebintu aye mubibita ku bwabubite konze nti yali ayimba ku bintu bya laavu ndi buli kitole mu laavu okiiza eno okitegedde ekintu ekyo ekifaananyi nkirabye kakati Honorable agenda kujja awuliriza essimu waliwo Honorable yawuliriza essimu n'awulira nti naye ddala kano kayinza okunkolera Violah ono would be the right choice I can use. N'ate Violah atidde abayimbi abawagizi okumunyeeza agenda kikola ati osobola okukita okwefiiriza ebiseera ebisinga ng'onaafunamu olina okwefiiriza ebintu ebimu weefiirize okolere ekyo mu maaso. Ako katono nnyo agenda kujja kuwa emiliyoni kangeze nga miliyoni 10 ogenda kukola kange bagenda kukola mu mwaka bajja kukola mwezi olale zaabwe emirundi egyo wakolamu Violah wakolamu Violah oli mu kugoba ssente bw'oti nedda nze nkugambye sacrifice kintu kinene nnyo wano mu nsi gwe tosobola kwefiiriza tosobola kufuna weefiirize ofune ekisingako ekyo bwola nga kiri kikusingira genda n'ekyo. Abawagizi bali mu kuba n'abantu obucupa abawagizi abali mu kusalawo babawagizi oyinza bawa advice ki kuba amazima buli muntu abeera ne saidi ye ono gwe bakuba obucupa ajja kugamba nti bankuba obucupa naye ababunkuba nze ndi waddembe okubeera ku saidi eno gye ndiko bo kati abawagizi oba amagezi ki kuba kati gwomaze obbayirawo omubiri obalaze ntogenda banyiiza mullo kaakati bukedde ku makya naye bo bakyakuba obucupa ate nga bakuba kyaliibo bakuba muyimbi munno bo bawa amagezi. Nze kyensobola okugamba abawagizi abatuwagira nga ffe abayimbi ekintu ky'okuba omuntu akacupa bannange kyekintu ekyasinze obubi mu nsi yonna kikudigradinga n'owulira ng'okoze bwoti olaba bulabi nga bakuba munno kacupa nenga tebakubye ggwe n'owulira ng'omukwatibwako ennaku naye buli muntu alina eddembe okuwagira kyayagala. Nze nsobola okugamba nze njagala Baba TV njagala Bank Show endala sizaagala kati so omuntu waddembe okuwagira buli kimu kyayagala abawagizi jasinjala bakitegere butegeezi nti omuntu aba awagira kiri bamuleke wagira ekyo alina ensonga ze lwaki awagira ekyo baba wagira kino ekintu bamuleke obucupa bugwewo kirabisa bubi eggwanga lyaffe nnyo okuba obucupa kibi. Valentine ya leero Valentine etuuse naye bukyanga tulaba Violah bannange Violah tumulaba bulabi Violah tubiwulira mu nkuba eyo Violah wasoose n'onkuba byline omanyize gye ntambulira band judgment nze ebintu byange bya band judgment nti okubya luyimba ki nti lwa Violah nti oli mukyala wa bbawa naye kati komuyise muzeeyi ekyo nkijjeewo naye kaakati Violah laafuniga Violah yakola emikolo nga tetumanyi alange ojja kunzisa nze kati nkugambe ntya mbutu ekituufu kyenjagala nze kiina kirala kyenjagala gwenze ngamba bugambe nti Violah waali oba Violah bamutwala naye mujja mmanya gye bujja officially manyi mwe temuyina private life
Tetuna private life naye akola wandika ndeke ne kaba private kale legend munaye bakamanja abawagizi bo baagala at least basalewo kuba kati buli muwagizi wakulaba naddala atamanyi nti Violah story eki abeera onagana Violah oyo luliba naye kakati njagala oyo asigaze akakkane mullo amanye nti Violah nga bontunuulira nonda okuva ku mutwe nga bwenfaanana nze n'omukazi afaana bw'ati kwegambeera awo gwe mukazi ali awo eyeeteekamu okitegedde nze kati nno nkulaba ndaba omukyala eyeeteekamu Violah nganza omukazi nze nga nzenna naki waabwe vaayo bwabwe nga bondaaba oti mbeera awo kwegamba nga nze ndi awo munnange nno mwakoowa temukyagala manya wogira oli nagamba nti so kati kyaggwa sinatuka kwetamwa kyaggwa ekyaki bagamba behind every successful man there is a woman behind so waliwo omusajja ali successful weeyo nga you're the success behind inshallah ate tututte wanaawe salawo kimu ogambe nti bannaaye nzija oba kyaggwa tawaanya mujja tukuntawanya mumaleko emirembe aliwa mulete wati nga takwanjula nga takukuba mbaga kati msoke mukalekaako nja katereezaamu awo ekitiisa kyona kituusa okumwanjula bulungi ate gwe gwe ngenda okuleetera ddala kugambe kati wuyo bamulabe tumuzeemu kamera abafe asagala kutta abantu bajja kufa ng'omanye emitima abantu gye balina ennaku zino kale basobola ne banyabo ye Violah Nakitende era gwe tuli mu kunyumyamuko naye twagala kumaliriza show yaffe olw'obudde tetuyinza kumufuna ne tusigala nga tukyanyumya weewaawo nti emboozi ebeera ekyaliwo nnyingi nnyo Violah omwaka tugutandise project ki egudde 2020 tulina nkomye ku ggwe evidiyo egenda kufuluma ssaawa yonna era tuyinza nakuba tunavaana eno ne bagamba tugitadde linki eyiseewo ne tugiteekayo abantu bakuulako mu kolabo naye omwaka oba guwedde twalinamu oba yaziziiru yokka tewaaliwo collaborations ndala lwaki guno omwaka tusuubireyo kezijja oba wekinaba kisobose zijja kubeerawo kubanga nzisinza agamba nti fiki jangu tukole ja anedda management etuula negamba ogenda kola n'omuyimbi bwati ne bwati era bwekinaba bwekiri mujja kuba mululaba ate era mu mbeera y'emu eyo what's your relationship